Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Chimso, Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe ebiseera byonna oli waddembe okuba nti osubscribinga gw'atandaba kuba nti osubscribinga nawe yasubscribinga nkugamba nti big up on yourself. Olunaku lwaleero nkuleetedde taata wa Bebe kulu amanyikiddwa nga Bidandi Sali Senior ngono yali minisita mu gavumenti ya Museveni kogatane eyobote ate nga y'omu ku bakugu mu byobufuzi abasinga okubeera nti b'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwaleero taata wa Bebe kulu amanyikiddwa nga Bidandi Sali avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine okufuuka pulezidenti wa Uganda it's a big joke and it's a big lie. Bobi Wine tasobola kuba nti afuuka pulezidenti wa Uganda era gwe asuubira nti Bobi Wine asobola okuba nti afuuka pulezidenti wa Uganda agenda ono ne kuvo. Bidandi Sali bwekityo agudde olutalo ku Bobi Wine. Tujjukire nti waliwo olutalo lugenda mu maaso wakati wa NRM kwogata ne Gondi kwogata ne People Power era nga olutalo luno lugenda mu maaso lwaddala mpola mpola. So n'olwekyo Bidandi Sali olunaku lwaleero avuddeyo n'akola Bidandi Sali olunaku lwaleero avuddeyo n'aba nti atandika okuba nti analyzinga ensonga ze era nga Bidandi Sali avuddeyo n'akuba tooki mu political career ya Bobi Wine n'okuba nti atubuulira biki Bobi Wine byali wasa okukola n'okuba nti tasobola kukola era nga mu kukuba tooki mu Bobi Wine Bidandi Sali olunaku lwaleero tutegeezezza nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine bwali ataali nti mwana muto nnyo okuba nti afuuka pulezidenti wa Uganda n'okuba nti mbu talina skill yadde yabyabufuzi esobola kuba nti emufuusa pulezidenti oba okuba nti awininga election ya Uganda n'okuba nti agita ku gavumenti ya Museveni. Bidandi Sali agambye nti Museveni akyali so strong, Museveni akyali w'amaanyi nnyo era nga Museveni yaplantinga abantu be buli mu kasonda ka Uganda. That means nti abantu n'abakola ne Bobi Wine bonna abasinga obungi mbu bambega ba Museveni. Ekyo kitandika okuba nti kikuba tooki era nga Bidandi Sali avudde n'agamba nti Bobi Wine nabo kityo batandise okuba nti bamunafuya. One of the biggest mistakes yakola kwe kuba nti asalawo n'agenda amitinga president wa FDC oba like a founder of FDC amanyikiddwa nga Dr. Kiza Besigye. Kinono Bidandi Sali agamba nti omukulu ono yakola kyamu okuba nti amitinga omusajja because abanyankole n'abakiga kwogata abatolo bonna basakyemu. That means nti Besigye musajja waabwe era nga akema bukemi Bobi Wine. Bidandi agambye nti bw'atunuulira politics wa Uganda ne wajja agenda agamba nti abaana abato balina enkizo okuba nti bafuga naye ng'ate abalina enkizo okuba nti bafuga eggwanga lino be banyankole wabula gwe Omuganda atandika okuba nti ayagala okuba nti atwala entebe wa president. Tolina na history gw'olina wabyabufuzi nti ova mu famire gye batamanyi nga eya Uganda, ova mu famire abantu abasinga gye bayita ya ghetto. Mu kizibu nnyo omwana wa ghetto okuvaayo n'aba nti awamba entebe ya president Museveni. Tujjukire nti bwe twogerera Bobi Wine y'omu ku bantu abavuddeyo oba abeesowoddeyo okuba nti besimba ku mukulembeze w'eggwanga era nga Bobi Wine ono yamize pini yakombye kwerima n'agamba nti kama mbaya ni mbaya 2021 alina okuba nti adusa Museveni embiro. Bidandi Sali agamba Bobi Wine tasobola naye ng'ate bw'otunuulira statistics bwe ziraga nti the percentage ya Uganda especially mu Kampala kwogata Uganda yonna nti abavubuka be basinga obungi era nga abavubuka bali wiringa okuba nti bavujjirira akalulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Center mu Lubereta Tembo oba omuyimbi amanyikiddwa nga Bobi Wine era nga bw'otunuulira statistics bwe ziraga nti however much Museveni w'amaanyi naye ng'ate bw'otunuulira nti we baba nti bagenda kukozesa scientific election nga bwe kigambibwa nti bw'otunuulira abantu abali ku internet bavubuka bali miliyoni nga 5 abali ku internet ya Uganda era nga abavubuka bano be balina enkizo okuba nti balina influence okuba nga baperereza abantu n'abatali ku internet okuba nti balonda abakulembeze abanajja mu buyinza mu mwaka ogujja. So nze nsuubira nti Bobi Wine alina enkizo okuba nti
asobola bw'abanga tabbiddwa alina enkizo okuba nti asobola okuba nti awaddaako n'okuba nti oba oli awo ayinza okumamulako gavumenti ya Museveni mu buyinza naye ng'ate ebidandisa yagambye tekisoboka. Bobi Wine akyali mwana muto tasobola kuba nti afuuka pulezidenti wa Uganda, tasobola kuba nti afuuka pulezidenti wa nsi eno. Kiraga ki mbu Bobi Wine asigale ku bwemupi azira nga afuna experience mu byobufuzi kwogatta n'okubanguka kubanga entebe y'obwa pulezidenti tewali mudongo akigendako n'agisobola wabula esobolebwa abo abasomesa abaloya abajasi n'abasigadde osobola ekyo ate nga Bobi Wine talina katigole wagwamu ebyo ebintu byemenye kitegeeza nti omukwisa gw'okuba nti akulembera Uganda gwe mutono either guli 0% oba 1% according to bidandisa lye bannange omanyi mmwe mumanyi okuvuma abantu temunvuma according to bidandisa lyagamba nti Bobi Wine okufuga Uganda alina 0 chance. Oliwaddemu okuba nti oleka opinion yawo wansi mpolampola ne tutambula ffenna ate oliwaddemu okuba nti osubscribe nga gwatanaba ne tuba nti tukufuna mpolampola. Oliwaddemu okuba nti onoonya emikutu gyaffe gyonna ejja social media ku Facebook tulina page yaffe bagita Uganda Mukamooli genda ogilikinge obeere ng'otambula naffe ate nga osobola okunoonyako ali ku Facebook nkozesa Ntambi Kimusoko kata ne Twitter nkozesa Kimuso 16 tubeere nga tutambuza system mpolampola weekuumire wano tukyakuleetera ebirala bingi. Bye bye.